ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Yes, okay, tandika butandise na Young Farida ku screen entanu kwa filmu egenda maaso atenete era sagala bakunyumiriza bunyumiriza tandikide omulamba natenga bulijjo nagambye it's all about Emmy official natenga bulijjo tosuba content rahuma entanu kugenda maaso mpola mpola sagala bakunyumiriza bunyumiriza namwebe Aisha akumye mu filmu ye ey'omulembe nnyo ekyali ku nyanjolo kyatandika butandisi natenga bulijjo nagambye Vamu Music Productions Namuga Rita Bisika ichia nitandikwa tutandika butandisi eno saga dole kukubanyo gisubwa nagambye oli ku VJM official Bone Kalanzi naye nga una akomyewo tukyali ku nyanjula yayo filimu egenda maaso Nalukwago Mary nga ne ku screen kwali tukyali ku nyanjula ya filimu nagambye kyogabirye Eva naye nga akomyewo omwana ono w'obuwala tukyali ku nyanjula okuva mu reality cinema Nabikindo kakati Nabikindo Joan nga naye tugenda mulabako mwene etandika ate nga ne Nakachwala Tifa nga bonna bakomye mu filimu yaffe tukyali ku nyanjula y'okusookera ddala nate nga nabagambye mwenna baje kumira ku VJM official teweerabira okulabikanga ogenda maaso n'okuleka ni osharinga commentinga subscribe kakati ku mulundi guno nga tutandika waliwo omwana w'omuwala nga omanyi ennyambala olwaleero munange oba tonalaga ku bulungi bw'amagulu oba tonyumye mu nsi eno kati we byatuusa ogenda okwetegereza okimanyi ennaku zino si kirungi kuniigiina wekka oyambala n'onyuma kumbe ennyambala yo n'emisambwa gigiraba omusambwa guno tegugenze maaso nakulabikanga ate gubba engoye kigendererwa ki ekyali ntandikwa filimu kati ogenda okwetegereza waliwo ayita abeeno ogenda okuwulira ono abadde ajja ayita abeeno naye ate abeeno basanze awulira simanyi waliwo omugenzi ayitaba Katonda watu abadde azze kukyalira beeno naye asanzeyo erinnya Mpiso baali bamuziika kumbe Mpiso ali mu nnyumba mwayogerera nze ndiye yagaana okundya ne badduka ne munju ne bandikamu kaka tugenda okudda erudda eno waliyo omwana mulenzi anywezezza ye Bone Kalanzi nakulaba ne ŋŋamba ku kyalo kino omukyalo nammeza olutiko twala eri naawe nanoonya ku kyalo kuno omuntu abigulanga gwa kyabuzi kyova olaba kugwe kwenkyesibidde tekanange yono just want me to make to nnyo kakati okimanyi oneetera okukola ekyejo omukwano guno gulina engeri gye gubuzaabuza embugubugu n'otandika okuzannyirira ng'ekyana kya nassale naye nga wonna otega mitego kulabika ndi olina kyonyweza ndowooza olengera musajja mukulu ali wano naye kakati nga mugamba ekikulu munange ekyalo kino nkitya era ntudde wano naawe naye munange sinza kwesiga buli omu nti kiki namugamba ne kuno nalabako abasezi twala eri tolimbalimba abasezi bavaawa kino ekyalo nze kwe banzaalidde kwenyonkedde kwenkulidde kwenjavulidde kwennyimiriridde ntengeredde kuno ngo gakulika abasezi besirabanga twala eri
olabika wali oloota. Nali siroota. Nabiraba ebyaddala twali tuva eri mu kadanke. Nga mugagga yaleese. Kati ngendo gire nti nga abasezi tebambala nangoye baali mu bukete. Abasezi bamufubutula mwana muwala. Kumbe omulenzi avuga kuno tekuli basezi. Kakati ngayo tuvuddeyo tuddako erudda. Waliwo omutamiivu akomawo ewaka ono gwe bayita mwana mulenzi. Kaziro Jofre genda. Akomyewo ewaka naye abaana ayina basosola. Ayina bayagala ne baatayagala. Ennyumba agikonkona nga laddu. Ngata n'ayisaamu. Mutamiivu anywa ku makya mpaka lwaggulo. Sooka olindeko. Mama wawe. Ng'asooka babuuza maama waabwe gye yalaze. Lwaki ennyumba kuliko kufulu? Kati ng'asooka abalera. Ayina ekyana kusembera eri gwena. Genda otuulina akanyeri. Ono tamwagala omukulu. Lwaki? Maama waabwe yatambudde dda yagenze. Yasooka ne yeebuuza bw'aba agenze mu mwenge gwe kitegeeza nnyabwe kutambula gasiya buloolu. Naye omukazi ono okutambulanga n'agenda bugenza atyo okuva ku makyawo yagenze nakatanadda. Kaakati oba ye omutamiivu yagenze okunywa omwenge obedda ataliiwo kitegedde atya. Mukazi ono ngenda mugoba. Njagala agende nsigale n'abaana bange. Ebyo sijja bisobola. Njagala omukazi ono ogenda okwetegereza. Ogenda okudda ku famire eno. Kaakati mbu ku kyalo kuliko omulambo ogululuma gwe mulambo oguli mu nnyumba. Omulambo gwa Mbiriisa gwalemedde mu nju. Abasezi bukyanga balya bafu. Mbiriisa yabalemye. Twala eri naawe. Mbiriisa ali mu nju muli afuluuta alinga ddookoli lya nvubu. Bamutaddeko akabaani ne bamusaako akanyuuko. Byonna bamutaddeko eddagala. Omulambo guganye. Tujja kumulya asaaga. Ono yabagamba tugenda kumulya asaaga. Mbiriisa alemesaani. Kati Mbiriisa yaganye okumulya. Kyokka waliwo yazzeeko mu maka muno ne balaba nga Mbiriisa mwali ekintu ekyayewuunyisizza nnyo omugenyi. Laba okugoma. Wange nalulungi. Pannange sooka ompa akafumito. Omwami ono naye bamuyita Mutayisa. Naye Mutayisa ekintu Mutayisa lunaku lumu ogenda n'ogwa ku kizibu. Njagala weetegereze. Kati kumbe omukyalo ono ogenda okwetegereza engoye zaalimu. Engoye wazigyewo ezo. Olimbana? Nedda. Engoye si bwotyo bw'olina okwambala. Naye engoye zino alinga z'amanyi. Lwaki engoye zino alinga z'amanyi? Kati engeri gye kiri nti kyagala tekiri mu ngoye. Kiri mu ngoye. N'agenda naye. Kyagala tekiri mu ngoye. N'ekiri mu ngoye. Kati ogenda okudda eno. Owange obadde ki? Ne bannange ekyalo nga kitabuse nnyo ate kiki? Obadde ki? Ekyalo kinsobedde. Ekyalo kinsobedde. Abantu batusera misana. Abantu batusera misana bwe bati. Bannange tetukyalina kyakwekolera abantu batulumba kutusera misana. Edda abantu batyanga okutambula ekiro nga batya okugwa mu basezi. Naye kati we twogerera omusezi n'emisana jja. Ate engeri oba abasezi bawera buwezi n'omuwendo gw'abafu abantu tebakyafa nnyo. Kati baagala n'abalamu babanona.
Kaakati ng'amugamba weegendereze ebyo ebintu by'oliko oteekwa okuba abanasita nze mbamanyi mwine ebiti bye mukozesa kati kikunyokedde oli wano otandise okulaba ebitalabwa togamba nti nze sinywa ono omulasita atakombako mbiriisa afuuse mbiriisa ali muli mu nju tatemya kaka tugenda okudda eno olengera obalaba baabano sebo bakola operation balinga patulo kakati bali ku operation bagenda maaso n'okuwenja waawa n'avaako okulya njagala weetegereze efirimu yaffe egenda maaso nagambye nga bulijjo evamu Emizi Productions oli ku YouTube yo VJM official tuba tukutusako firimu nyingi ez'enjawulo ez'ebina Uganda okuva mu baproducers ab'enjawulo njagala weetegereze kaakati omutamiivu yawulirako olugambo musimanyi waliwo abasezi bada n'emisana ajja ayombesa ekkubo wali oyiseeko mu kifo ky'otya nga weeyogeza oyita mu lusuku olugudde akaleka budde bwakira ebisanja biri mu kkubo ne wabaawo ekisala ajja yeeyogeza oba bomu gye naguze ennamu mbwakanga abali awo kumbe gwe ne bamukanga baakanga omutamiivu mpaka ku ttaka kati omutamiivu bamukanga mpaka ku ttaka yagweri munanga obudde nga tebukya efirimu egenda maaso njagala weetegereze naye ono omusajja bannange nga aswaza abaana bamuguddeko yagudde ku kkubo n'anywa n'omukojo ogwamuyiseemu kati yazuuka yeekaza kamunguluze kumbe yasuzaawo abasezi bamuziza oba kiki oba abasezi lwaki tebalidde mutamiivu ono ate nga bamukoonye kumutwala abasezi bano waliwo amaanyi agagenda gabaggwamu weetegereze kaaka tugenda okuddako eri omusambwa guno gutambula ku kyalo alinga muntu kati ono yamusanga namugaa gwatudde ku kitooka awo kiki oyina bwonoonya oli wakuno oli mugenyi oba oyina woolaga wootannatuuka laba bwatemereza lengera bwatemereza n'agamba kuno kuliko abasezi batwala misana kwendi nze siriibwa otuŋŋununa munnange bano abaakuno balya n'abakayirira nze siriibwa musezi taliibwa musezi alimuki kumba ono tamanyi nti ayogera na musambwa gwazze ku kyalo kuno ogulengera amaaso galinga bayinocula kaakati yasuze ku kkubo yajja nkamunguluza amuluma yajja ekanzu azifuseemu wuno azifunyiza baleme kulabamu eyo baanange muli kulika agenda eri naawe nagaanagaana dda dadi kulikayo muveeyo ate oba oli tamwagala gwe ssebo tereera wano ono n'omukazi gwe yawasa alabika mu kyoli wasuze mwenge okomyewo otuukidde ku mwana ng'osindikaganya owai gwanagambye nti nva mu bwenge gwe ontunuulira bwoti wulaba nva mu mwenge kumbe yanywedde omwenge ate naddala nga yakojoye mu ngoye bannanga aba awunyanga ekigazi nakomyewo wano eggulo nga toliiwo neŋŋamba omukazi ono atambula kati otandise kutambula bw'ondabiriza nga ngenza okukola naawe n'ogenda n'otandika kutambula oli mu basajja otandise okuzunga kati ate bw'amuvuma ate bw'amuzza munnange mukyala nga akeera kulima naye maama nze mpulira
ate obadde ki Kasitatuwowo. n'amugaa munange nti omusajja onambonyabonya kweni mune mwana wange nedda Mazika no. tokaaba kasita tulina we tusula n'ekyokulya jjukira ekintu ekikulu mu bulamu bw'omuntu nga tonnaba kugamba nti ensi ekulemye ofuna ekyokulya ye oyina ekyokwambala ye weebaka weebika ye abo oba toli ku zero era otyanga nnyo omuntu agamba mbu ali ku zero ng'alina waasula afuna ekyokulya yeebaka n'ekyokwambala oyo aba tali ku zero omuntu ali ku zero ebyo ebisatu aba tabirina era byebikulu ebiri mu bulamu bw'omuntu ebyo kulya kwebaka kwebikka kakati yayita abaana be omukyalo ono ebintu bimusobedde busobezi embeera eri ewaka banna ennaku za bufumbo abaana bakula nnyo abawala ne babagamba okuze tera ofumbirwe ekigambo ekyo buli ekijja mu matu g'omuntu omuntu kimuleeta okupapa mu mutima n'atuuka n'ogenda mu bufumbo bw'ateetegekedde kubanga baakimujjukiza nti ateekeddwa ofumbirwa ekyo nno kikuleetera okunoonya nga opapa w'ogwira ku muntu atali mutuufu n'ogenda mu bufumbo n'otandika okubonaabonera eyo ng'omuntu gwe wagwako teyali mutuufu kuba wali teweetegese wali onoonya kwe gaakumala ga kaakati omukyalo ono gwe twalengedde abasinga gwe bayita ng'omutuuze so nga si mutuuze n'akamu otatandise okwegomba sitayiro ye ey'ennyambala bannange ng'olabika bulungi mwana gwe kale ku kyalo kino lwakuba munange kuliko abasezi ate baagala nnyo abeeru ono mbutaliibwa mbwe ennyama y'abeeru bw'etuuka ku musezi abugumyako bubugumya gw'oyogera ki naye gwe kakazi gwe olina olugambo temulina byakwogera oyogera obadde omugamba ki tewali ssebo gwe mwolegera omwaka baaba baako bwe zunga nnyo omala gwogera ebigambo by'otategeera ojja kunfunako obuzibu busa abasizi gwe abateeka kufuna tekera okwogera nonsense gotegera abasizi baako ayogera ku basezi bamugaba bajja bakuba kwata oluyi asiya bululu wamma mukwano nsonyiwa Queen sanyukamu holiday wamma kuno tekuli basezi kuliko balina mukwano kaakati wakati wali kyakulya omukyala yabadde ejja atambudde omwami n'atamusangawo ng'agenze kuyiiya bwe yakomye omwami yayombye nnyo naye n'amulaga ndi embeera egenda kukyuka okutuuka ewaka wali mutuuseeko mu mbeera nga kakabalagala mukayuzaamu kwe gamukamiriireko amalusu kakabalagala okayuzaamu mutere mukamirireko amalusu laba omwami ate mwana wattu abatamiivu tebabulwa ssente za kugunywa kubanga omutamiivu bano bawaddanga amanyi n'okwerabira ekkuba erimuzzeeka kati bamanyi okgendeyo gye bagunywera ne waba tayinaamu n'asaba asobola okugusabiriza omwezi mulamba omukyala byamusobedde dda mukyala byamusobedde dda nnyo n'agwa mulikwe naye gwe kisajja gwe ddiru otegeera okunywa omwenge mazima kuva ku makya tewatwekeddewo sente kaakati yalese kyakulya asanze abaana bayakabalagalamu banyakuddeko ono lwaki alya ng'ono tannalya ekyo ekyanakyo kye wajja nakyo mu maka omwana mujja na nnyina omwana mujja na nnyina kati ekitegeeza banna ebintu ebiri ku nsi kuno bimu bikwewuunyisa omukazi bw'abanga yajja n'omwana we nga wamukwana naye kati ate lwaki tokkiriza kuba omukazi bw'oba waakumwagala mwagale n'ebibye ozanya n'okuzanya omukazi olina omwagala n'ebibye mukazi wattu yeevuma omusajja gw'alina amwekokkola
amuswaziza wano na wali ekyalo kyonna bamanyi nti omukyalo ono yafumbibwa mutamiivu yafumbibwa omutamiivu n'amugamba singa omwana ono tomunjagalira ojja kunnemesa nze ng'abaana bonna mbaagala kyenkanyi nze njagalako abange bewanzaalamu ab'ettabu bw'ava eyo lengera ate obwenge buno obutera okuba abantu okusiriwala waliwo omwenge oguleetera omuntu essanyu ne wabaawo omwenge omuntu bwanywa neosiriwala obuleetera omuntu okuwunga okalengera kaakati akantu koolya oba konywanga bw'oluma amannyo mazima ssanyu liva luddawa kyebava bakayita masinika buli wokassa ku mannyo mu bibuno oti n'oluma obanga aluma obuti kalina engeri gye kanywanywagaza ebibuno kati ebiseera ebisinga abayagala nanyuka laba nno ekiriwa okutamiira ayagala dde ku kyalo nga bukyali ewaka abaana tebali muyita kojja tugenda maaso weetegereze kakati ekimwanguyisa okuddeeka nga obudde bukyali lwe yaddeyo ekiro yakitegeera yali mukubo ng'atambula agenda okwetegereza abantu bawunjuka badda muno badda muli neŋŋamba abantu abawunjuka kiki ekiwunjula abantu modulo ngenda okwetegereza bwe nti kumbe basezi abasezi nga be bawunjuka badda muno badda muli abasezi mbu bali ku kyalo kino tobalabanga namuganze kyobula bwemba nywa nsula ebusuzi ewaka yingira ku makya alinga kamuje mu kiswa naawe omukazi owewaka mugobe akulemesa omwenge wulira amagezi banne ge bamuwa naye ate yamugamba ssebo ono agobe mukazi owewaka mbu yagenda okumulemesa omwenge n'amugamba omukazi yayinza n'okuba akuloga yavaako obuzibu bwonna ono amagezi gamuwadde bino ebyokudda ewaka nga bukyali kitegeeza mukazi we yamwagala okudda eka obudde obwo kati kyalina okukola kwe kulabika ndi akola ki amugoba agenda kumulemesa ebyokukola ki ebyokunywa omwenge ate bo nga baagala kwetamirira nga mukwano gwe kakati yakeera bukeezi yasulayo ku luno banne bamugaa todda waka kiro bajja kukulya mu kkubo oli naaga yayingira ku makya ge magezi ge yatwala kati bwe yatuuka eka laba kyakoze ekikyala bambi ebiseera ebisinga omuntu ku nsi kuno osaanidde weetegerere kubanga bw'ogendera ku magezi g'abali awo tomanyi oba omuntu gwe weeyazikako okumanya oba ategeera kukoma ku levo yakumeka oyinza okuba nga gw'ojjako amagezi nga naye bw'olowooza obulungi oti omukira okumanya mukyala lengera ebamugoba mukazi wattu n'atandika okwetonda bamusonyiwe ku nsonga gy'atamanyi kye yazizza bannange buli woofuna omusajja nga mutamiivu okukombako kirala n'okuyiwayo kyanjawulo yamugaa akwate ekkubo onviire sikwagala yamugamba tamwagala amuzaddemu abaana abalala babiri yajja n'omu awezezza basatu abakyala banoonya obufumu nga babaaba bwe basooka okuzaalamu abaana abasooka babasuddewo n'atambula anoonya amaka omusajja gwabeera naye mukazi wattu yali yagumira wano n'obwana bwe bwazaala abukyaye yamugoba mugende saagala kumanya gasiya buloolo amagezi yagajje mu bbala gyanywera omwenge
ne bamugamba goba tusobole okunywa walagi waffe nga toyina kikutawaanyaka. Weegendereze nnyo abantu abakuwa amagezi sengejja. Oluusi gayinza okuyamba, oluusi gayinza okuba nga gakusuula. Okuweebwa amagezi si kibi, naye weetegereze magezi kyagakuweereddwa. Oyinza okwonoona n'ofuuka omwonoonyi. Kale n'omuntu agamba mbu oli akulemesa okunywa omwenge goba, sooka weebuuze gwe omwenge gw'onywa ogwo buli kyossa munda omwo kirina engeri gye kiyamba ku kuzimba obwongo obw'omubiri oba kyongera kwokya mawuggwe. Kaakati atambula ogenda okwetegereza yasanga ekimyula. Ekyalo kino kuliko ekimyula ekitambulira. Laba amaaso, laba amaaso, yeetegereze. Gwe ngamba simanyi waawa, tojja kunnemesa nze tonsiriwalirako ebye mukanula amaaso omukwana abalenzi, nze sikwanwa nkuba. Omusambwa ne gumuviira, tamanyi nti avuma musambwa. Weesiriwaza wenna oli awo bigulira mu bitege omumanyire. Omusambwa ne gutema. Kati laba omutamiivu wagala mugwako. Kyalabye takirabanga, kyalabye takirabanga. Maama kaka tugenda okudda eno. Mukazi wattu we baamugoba yatuukira wa mukyala wuuno. Weetegereze ew'omukyala gy'atuukidde amusaba munnange abayamba ababudamye. Alina abaana bato, musajja abagobye, talina waakubeera, alina abaana bambi tebalina kye baalidde. Yeegayirira omukyala ono abe ng'amusaasira. Kaakati ng'asooka ayita mutabani we. Mutabani we akeera kubayuka ku kyalo kuno ogamba si musezi, kumbe ye mukambwe ekira atabuka. Namugamba munnange omukyala ono gw'olaba bbaawe yamugobye. Kati ng'amugamba oba omukyala twandimuyambye bambi. Namugamba ekikulu we tuli naffe nawo wafunda bulala. Maama mbiriisa nga bw'okimanyi mbiriisa. Kati yawa maama koodi mbiriisa abadde agenda bagoba bano basezi. Omukyalo ono wazze bamuyamba omusuza ne babakkiriza. Mutabani ajjukiza maama we. Maama ajjukira akava, tubadde tulya sunse ennaku zino na ttimpa mbiriisa. Yatunulira obwana buno obuto nga tekuli kyosuula mpozi ebyenda munda. Bagenda kumeketera buno ku muwogo. Ojja kukitegeera. Egenda maaso twagala kumanya ludda gye bigwera ne firimu yaffe. Weetegereze. Banange omusajja atukubye n'atusamba yatuyisizza bubi. Kono tewali buzibu. Kakati bwe tuva eyo wali omusajja mukulu ajja atambula. Wuuyo aba agenda. Njagala negendereze. Gwe saagala osalimbire wa mukadde kuba okimanyi. Otandise ebintu by'otandise okukola. Kiki naawe lwaki omalako emirembe? Nkubye enkuba wennonzi. N'agamba ndi bubi. Wakwete tukwatagana. Gundi gwe saagala omaleko mirembe. Kubanga ye wange osegete. Basezi. Abasezi bano bayombera mu bizinesi y'obusezi. Kati ku kyalo kuliko omulwadde batandise omuyombera. Olumba omulumuluma. N'agasigenda mukulekera omukadde oyo. Kati mbu omufu omukadde ebanga nnyama ya mukalo. Sajja kino bannange. Ekyalo kiriko omulwadde omukadde essaawa yonna afa bakimanya alina offa. Kati ono amulambulako abanga agenza okulaba omulwadde. Kati weegenderezanga nnyo abajja olaba abalwadde. Oluusi baba bazze kukebera oba oyengedde onaatera. Abasezi bano
egenda maaso kakati munnange wali omwana mwira wa jajja atambula ne bannange lwaki mmanyirwa obwenkanidde wano una gwe watandika ddi gundi gwe weegendereza negendereza onviire ku musajja nagamba ono bba wange muveeko tolabanga nze naye tufaanagana namugamba sebo toddamu kummanyira nagamba okukuba gwe otanviire ku maali yange kana akawala bannange omusajja wange viira ku musajja katonda wattu kakatuba tuli awo omutamiivu azokebera ku mutamiivu mune anti yamuwa amagezi omukyala mugobe kikiwaba owaaye kitole ki muno naawe obadde ki kyekiriwo mugala bigenda bitya mwendi abataka bali eri bakwesunga namugamba abataka bakunoonya oli eno ekyamazima yawumuddemu wulira yatutta akadde okulowooza n'agaana ye lwaki omwenge guno siguwummulamu ekyamazima bw'oba otamidde buli kigambo kye bakugamba owulira nga kyamagezi kati alinga yazze muki mu kutegeera kwe atandise okwejjusa ensobi gye yakola we yamukuba n'amugoba omukyala n'amugamba va naye ku ebyo ebintu ebitakugasa jangu tugende tutamire kyekiriko kati etamiro nga lireeta ssanyu ekyamazima ndekaamu ye Kaziro Geoffrey Original Names okunywa nja kunywa naye obudde nkyaliko muliivu kaakati seba amulemeddeko kati kumbe gwaliko amugamba ali muliivu jangu naawe tugende va muzannyo guli eri omwenge omukazi yayiyise mandule kale ka nzigalewo bayisize mandule nga tebayitawo wabula emikwano gino wegendereze mukwano kigoyina kakati munnange kudde eno waliwo ali kabimbi wangi kikyate ate ki kakati ntandikire wasi manye nga mugambo manyi tata Eva yakugenze Eva kyankoze Eva yamukubye nange kati nga mugane omukazi oni kiwala kyebanjagaza ki bonna ikambe mama manda ekyamazima kambiveko kambe mama manda njagala mama namanda onambuli mukazi n'alagira nga baana baganda bakufana jukira bayina embira gye famire eno waliwo omusezi gwe banaatera okulya kati n'atuuka omwana wange anjagaza n'akuba omwana wange mu mbeera bw'etyo ojja kumbula kyonjagaza abasezi abamu babeera baagalana n'agiwagala ayagala kutema muntu newoonolekana newoonoyabya tolina kyosobola kunkola omwana wange namugaa kiwakoze omwana wange omukazi gwe mukazi gwe wootanveeko namugaa bulya kyonjagaza sebo bulijjo neekalizakalizaako kati kulwokuba nakusoose ow'omukadde era oyagala kunsooka omwana wange mwagala mutta mumulye kankuwoga neluta lwa mwana muganda kuba mwana wange amwagaza ki ekimuyombya wala woono kuba mwana we omwana tayogedde kituufu nti omusajja yabalwanyiza katonda watu nagge bamuyita Nalyang Farida mbakuwonya obulako obukujjuze
azze n'ejjambi yangolooza anaatema amateeka gatiika jakutema omulamu ekitegeere kakati munnange ngadda munda njagala olabe katugenda okudda eno Mbiriisa mwali Mbiriisa ali mu kasonda ng'ayitawo Iva nkulumbye Iva kati nga talumba Iva mbu Iva ali eno okubuta omwana wange kati nga tambuuza Iva omwana wange wakubye waki omwana wange omwana wange wamukubidde ki Iva njagaza ki gulawo Iva amuyita gwonoonya taliiwo gwani aliyo Mbiriisa Mbiriisa yafedda haye bandeeta kundya nennema omukazi kyakulemera nga ngogala okukulya naye omukazi ono lwaki amalako emirembe nagenda otuukayo nga baakugjeyo dda nendaba nga nkoze loosi kumba oli muno walema okuwuutwa kakati omukazi ono omululu gumuyitiridde ono yali agala okusooka okulya Mbiriisa firimu egenda maaso efirimu egenda maaso munange musajja mukulu wuno ayitawo gwe tobuuza abantu oli musiru busiru tobuuza abantu oyo yasaamirira n'ojuluka kuba okukono nti okubuuza kuliko okusooka temuyina mpisa muye mulifuna basajja ki bakugambye noonya kisajja gwoli na kisiru nnyo omwene obujulizi omulamu gwesazi munyume muyina n'Embiriisa mu nnyumba yammwe yalemeddemu nga muganda we yakuba omwana wange n'ekyo ate muganda wammwe yakuba omwana wange kemukwata kajja kundaba ate nawe osobola okutugira naawe nsobola okukuyisaamu gwe nvuma mpola kubanga gwe sayizi yo nnyinza okukulya mu kiro kimu ebijjula ebi oba weddewo nze nkubuulira twala eri tulina ng'ogenda kulya takunyangumya obusazi ate muli babi nnyo 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 ekyalo kyonna kigenda kumanya nti muli basezi mulimu abaserera mu undercover nga tebabamanyi nti basezi kati Mbiriisa ali mu nnyumba yalema okulya yagaana obutungulu n'ennyaanya kati nga muganja kuyisa biko entwala eri nange kanyi tonsobola ate sebo abasezi baba bamanyi bayina amaanyi buli kitambo kisinga ku kitambo kinnakyo ndowooza kati ono yamugaa tonsobola kaakati tuddako wa musajja mukulu ali wano tayingiddewo sebo oli otya gyendi ogamba ki kiki kyoliko maama wo alowooza byabadde akukola kitabite maama wo byabadde aliko oluza sibimanyi kyekikuleese ng'ojjosiira mbadde mmanyi olina emboozi ey'amakulu ekuleese kumbe ye musezi n'amugamba maama wo bulijjo annangira obusezi naki n'obulogo ye musezi kungwe ku kyalo kuno si kubijja wabula n'agamba nti kankubuulire otegera bulungi olina amagezi sikulanga ngenda wabula oba kuba namagezi oba butaba nago ate ntya nze nako abantu bakuno mwasa n'agamba mwantama okwasama yasamooko ayasamire toda mumanyira mama wange mujje mukamwako gundi wegendereza walengato manyira genda osazi tukusanga ekiro mbwaggwe tetukusanga ekiro mbwaggwe tetukusanga ng'otambula okusera ate nze nja kuba teweegaana mbu toli musezi weefula nga toli musezi kumba oli musezi ego omuntu obuntu n'agamba gw'osobola okumanyira gwe bulijjo manya olina amagezi kumba oli musiru embizi ekusinza amayugo nesinga mmwe owulidde omulabo gwebena okulya maama wo bulijja bamuyita Boni Kalanzi azze kuyomba bakubye muwala we babalangira obusezi bwabwe tomanyira komanira batali musezi bulijjo abaali affe tuboogera usanga ekyo gasajja gwe olidde abantu okusaba bonna bamazeeko buli afa ng'ozikula tubisirikidde lwaki fe otumanyira bwotyo twaki kugambyeko komanira
Bono genda. Sobola kuvaawo. Mazi omulamu gwa biza maze. Njiwunye. Naye gwe. Oyinza kunkola ki gwe mbwa gwe komanina. Asituka mugongo. Konna obwavu bukaluma bukawunya nako. Owunya obwavu mbwa gwe Gasiya. Konna bamutwala misinde. Nina. Mbwa gwe singa ofa n'enkulya n'omala wafiisa gwe nkulirawo. Yamu okyobo obugumba obwereere. Kansiwa. Abasezi batabuse ku kyalo. Abakambwe b'ebukunja batabuse. Kati abaali wano taata ng'akomyewo. Ava mu nnyombo. Natudde waneeno nga nkuliize. Obwedda atambula aleebuukana lwa mwana. Famire bonna abalumbi. Talina gw'atayogeddeeko naye. Kikyake. N'agamba simanyi omukyalo ono kyanjagaza. N'agamba kyonna kye kiri kyanjagaza bannange. Ayinza obutakifuna mu bulungi. N'amugamba naye abantu bano baliko ekintu eky'omutawaana. Munyumba gwogedde. N'emulyango omukazi. Yagenze mu nnyumba ssebo n'asangayo omulambo gwa Mbiriisa ne gwogera. N'amugamba taata byogero bimanyi bulungi. Kati omwana ono we boogera ku byabasezi akambuwala era tamanyi nti kitaawe ebyabasezi alina kyabimanyiiko. Kati taata ku kyalo kuno yeefuula omuntu ataliimu ka busezi n'akamu naye nga bamumanyi bamumanyi. Namugoleeta ogwo. Olaba oli omukazi yasinga obukugu. Olaba alemereddwa. Kakati ate olonze. Kaakati ssebo bali wano beebuuza omulambo bagenda gukolera ki. Kikusama nange. Sirika. Ate toddamu kwesembeza makaago. N'amugamba amakaago. Nga omusanya n'ebbuka bubisi. Beesonyiwe kubanga si bangu bw'obasangayuza. Naye omulambo ssebo gwe balina mu nnyumba gwabalema okulya. Kati kali kagambye nti ffe lwaki tetugusomba nti oli omukazi ku ddagala lyalina olaba agulemwa. Olwonze. Kaakati bano abajja okunoonya obubudamu. Ono aba yeebase. Habayi. Ono awulira abayogera ebweru. Bani. Awulira ekiri ebweru takitegeera. Baabawadde akafaliso gwe beebaka bambi baanoonyezza obubudamu. Njagala weetegereze. Tulaba abakambwe b'ebukunja. Mwana wange. Mwana wange. Kiki ekigenda maaso ebweru? Awulira amaloboozi gakaabanga kapa. Awulira ng'okusiitasiita. Firimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Njagala weetegereze. Sunuulira. Kati ku maloboozi ge baawulira. Obubuddamu babudduse. Baddukayo buddusi. Mama. Manyabo. Tetusobole. Efirimu egenda maaso. Baba no bakyadduka. Ebyekirozanya. Bannaffe badduka. Bannaffe badduka. Oba bakomawo. Ewa omusajja yabagoba. Enkeera. Panna. Munnange. Musajja mukulu wuna ajja atambula. Kaakati ono n'amusanga. Naye gwe ekisajja gwe lwaki onneetimbanga mu maaso? Lwaki onneeteganga? Kisiraani kino mazima ddala okusanga. Buli wenkusanga lunaku lulama bujja kuziba nfuna gazibu. Gwe kennyini oli gusiraani gusajja gwe wantama dda. Saagala. Balina embiranye bano okwatagana kwabula. Baabula okwatagana. Efirimu egenda maaso. Njagala weetegereze.
ayambala ki aba agenda Manamanda. olyota mumanabanda bulungi olyota Olese gabaddire. Ate ga woba olese malogo tabanyi we Yesu. kati omanyi bagamba omuntu abazze kuloga bwafukamiranga nawe ofukamira Kati nja teyafukamira kumuwa kitiibwa yamugamba amalogo golese gakuddire oli akuloga bwakwata ku lubuto nga nawe olukwatako bwafukamira nawe ofukamira katonda wattu ekiri ku kyalo kino kiyita mmere obutayagala na buli wano eri famire zino ebbiri ez'abasezi njagala weetegereze katulabe kakati Jebale kwa Manamanda. mama namanda jeba kati oyagala kumanya we nasuzo. kati sabo oyagala kumanya oba nkyali mulamu Omulambo gwa mbirisa gwo kubalemye okulya. namuga Penze ngulu. oba omulambo gwa mbirisa gubalemu okulya mu gumpe Omulambo gwa mbirisa gwo kubalemye okulya mu gumpe. mbirisa abalemye okulya Bonfukidde eki. naye kasajja gwe yajja n'amugamba kaati Birisa bye biki. Omugenzi. nga teyeefuula atamumanyi Mulombire ekisajja Mwa kumusose tetimanyi. bwe muba temusobola kulya mbiriisa ffe abasobola omuya weetuli enva ziri mu kugaga muli awo mutunula Iwado okuruja ngwetaaga. bannange naye baabasezi balaamirwa kulya biwunyeewunye n'asooka ajjayo omugondolo gwe saagala kummanyiira omusajja ono asusizza njagala weetegereze njagala weetegereze ng'akomawo ayina akasiisira we yateeka bajjajjaabe ayina akasiisira bannange lwaki jjajja byonna bye mumpa mbibawa naye ate nze ne mugenda mumpisa bulala lwaki jjajja buli kye mwagala kyonna nkireeta naye jjajja ne mujja mumpisa nga bwe mwagala Baba, olusiku lwakale nange olwelele. Temuli yadda. efirimu egenda maaso njagala weetegereze Nze byoyagala byonna. kaakati Abantu baakuno nga byasinga lumonde. gwe Gwe wennyini olaba tetulina nnyo. omutamiivu ogenda okwetegereza omutamiivu alengera Nga wano ekyalo kino kiriko ebyama ebitali bizuule ye kennyini ekabizuula omutamiivu kyalengedde byakulema. kaakati Lwaki byonna byoyagadde mbikuwadde bajjajja lwaki nnemererwa okukola ebyange njagala nange munkoleko ebintu byange mbeere ng'amaanyi nina mangi nabaleeta nga mbeesiga lwaki bammalako emirembe wano njagala mbe nga nze embogola ne siddibwamu tunuulira firimu gwe alo omutamiivu nga tajja omutamiivu nga takwata nga tajjayo dolibingo gwe dolibingo tajjeeyo omutamiivu abbye amayembe mu ssabo efirimu egenda mu maaso omutamiivu abbye amayembe mu ssabo kiki ekyaddirira tugenda okuddako ew'omukyala katereka mayembe okwesooza okwecwacwana tufudde banange maama bajajja
banaye temunzita munange simanyi yakutte mu nsoobo ani yakutte mu nsoobo naye bannange yababbye yiye bali temulaba nti eyabadde abakwatamu lwaki temwamuyoleddewo waliwo yakutte mu nsoobo kati ensoobo ereese obuzibu ensoobo ereese obuzibu efirimu egenda mu maaso weetegereze bigwerawa bannange munsaasire mumpe buwi magezi mundage ekyokukola ng'alaajana bamusaasire bamulage ekyokukola munnange tebamusuula ddalu bajja gye bamutabukidde mumukaabiranga bunyenyekule kale eno yo bwe tobeerabise oli ku VGM official. It's all about emination where comes to it a big up on everybody. Mwena abatulaba basinzira ku channel eno tubaagala nnyo abankuumire.